3, 2, 1. Okay, mikwano gyaffe mwenna mbaniriza akabato bakwe MCMA live ku mukutu gwaffe guno n'emikutu emirala gyonna. Mwebale kubanga mutumbudde, mwebale kugoberera. Nkujjukiza okusubscribinga n'okusharinga n'okukomentinga n'okwongera okumanyisa bannyinaffe abalala nti guno gwe mukutu gwokka gwe basaanidde okubanga bafunira ensonga ezikwatagana n'eggwanga lyattu Uganda. Yonna gy'oli oli Kyegegwa, Kyankwanzi, Kiruhura, Bukomansimbi, Mityana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fopotro, Kasanda, Adjuman, Pakwach, Lira, Soroti, Kampala, Wakiso, Mukono, Luwero na Misindwa na Mutumba, Kabale, Lukunjiri, Kazo, Ishaka, Bulamuji, Lukana, Kaseke na Kasongo na Kapilipiti, Malababusi ya Mubendeka, Kumiro, Kagadibundi, Bujoshema, Katakwi, Bukwiri, Bujiri, Kisoro, Tirinyi na Mayumba, Alibatongo, Kiliandongo, Tololo, Moroto, Moyo, Yumbe Kweni, Bulisa, Lubirizi, Mitoma, ebitunde ebirala byonna Kamuli, Kasese na Musibera bidde. Mwebale kugoberera. Olunaku lwayo Gweni naye ku seti si mulala era njagala okubategeeza ndi wa mukisa nga ali Bwengo okuba nti nkyazizza omu ku basajja abeetoololwako ensonga naddala ezibadde mu mawulire ennaku zino zonna bukyanga tutandika okwetegekera akalulu atali mulala njagadde y'abaasooka okubuuzaako tutandikira awo. Yanza nnyo muganda wange sooka n'okubuuza abatulaba mwenna mwasuze mutya ate musibye mutya. Tusiima nnyo n'omutonzi abakuumye ate n'okuyita mu mwaka omukadde ne tugenda mu mupya. Kirungi nnyo Katonda kyatuwadde obulamu ate tusaba atwongere atuyise mu guno. Amina. Yadde amanya tagoogedde ye Major Emma Kuteesa. Erinnya Major Emma Kuteesa lisawundinze nnyo naddala mu kisanja kya gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni naddala ate bwe kituuse ku mwaka guno ogusemba erinnya Major Emma lisawundinze nnyo. Ani Major Emma? Nga bw'oyogedde Major Emma nkola n'amaka wa president ku nsonga ez'enjawulo bw'aba alina byayagala nkole nga command in chief byantuma kukola. In short, that is me. Yo profile enyangu nnyo. Beja tuyigidde akalulu naye amaanyi ng'oyogeza maanyi tugenda mu kalwala amaanyi bagete meya k'otukyaliza ku Major amaanyi nga mangi. Nakulabyeko akatambi akamu noga nti bendera yeggwanga eyo tukulaba ng'ogirina ogenda kajjuutuka. Bendera kiki buzibu ki Major? Ebya bendera mbadde saagala kubiddamu kubanga kati ebya bendera omanyi ebendera lyaffe ffenna tuli Bannayuganda. Yes. Naye kyansonyi nnyo okusanga ebendera y'eggwanga yo ng'ogisaze ekitundu ogigaseeko ekitundu ky'eggwanga erya America. Kati nze nagenda kuzaalwa nga nsanga twali tumanyi nti ebendera bw'oba ogiteekayo oyimirira, bw'oba ogijjayo abantu bayimirira. Ebendera ffena tugisiiza naye ate okugityoboola kibeera kya kibi nnyo. Kiki ekyetusomesa abaana baffe? Kiki ekitulaga, kiki ekitugezaako okuteeka wano? Kubanga kati n'omulabewo bw'aba ayagala kutyoboola eggwanga lyo ayitira mu bendera. So n'olwekyo ebendera kabadde ebadde issue nnyo nga tulaba buli omu complaininga ku bendera nti bagityoboola bagityoboola kugamba nti osanga oli mu toileeti ne mu kasasiro ogisangayo ntwebuuza nebendera gitwali tutya oba waliwo olaba osanga agisibye ku piki. Generally ekirungi namwe mukola ki? Olwo osanga nga agisibye kagaali waliwo buno bendera obutono oba bonna oba mwa specifyinze. No, kati eyo nsonga tubadde tugirekedde ab'obuyinza n'abakikwatako kubanga ebendera kintu kinene.
saagala kugidukako nnyo kubanga njiweereza respect tugirekedde kubanga kati ebendera ne coat of arms byebintu ebirina department yabyo bigikwatako so generally bajja kulaba engeri gibanagihandolingamu gitereeza security wise ate nga ndira n'owabyokwerinda nkulabye nnyo mu ghetto mu bavubuka betulowooza nti abakyali mu kuyiriba mu bulamu abanoonya mmere ya leero mugezaako okunoonya engeri gye mba improvingamu their standards of living naye ate mu kiseera kyekimu akalulu kano era keetooloddwa nnyo ku bantu abo wabula tubaddewo n'ekitambula nti akalulu k'omulundi guno si ka kulonda n'osigala awo olina kukalonda n'odda ewaka n'olinda ekiddako ku sayidi emu ey'aba opposition they had a suggestion nti bw'omala okukalonda akalulu ako kakuume bw'omala okukakuuma ate okabanje ku sayidi ya government we had President 7 days back yagamba nti opposition yamubba akalulu era naga nti abazi b'abaana abakalulu bakabba twalowooza nti abantu public eyinza okukola mu kuyambako ku sayidi zombiri singa ebeerawo neekuuma akalulu lwaki kiri bwe kityo nti ku mulundi guno akalulu tubakawulirira ku radio naye mbadde mukawulira ku radio si kyekyo kuva dda yes ne ku tv tewali kikyuseemu okay tewali kubanga mbadde ndowooza nti omanyi tukyusa mu bigambo naye ebintu bisigala nga bikoze nga byebimu singa wangambye nti electoral commission teriiwo okay twandagambye ani agenda kukalangirira okay ani agenda kukalondesa okay naye kati full-fledged institution electoral commission weeri eri mu kukola programu gyonna waliwo ekinyumo kino meja ne bakabala gundi endulu nevuga kati ebyo byoleesi byenkugambye nti okukyusa mu njogera naye tewali ekirala kigenda kukyuka kubanga kati oli MP ndi MP waliwo katugambe nti olina ba MPs abeesimbye mu Kampala 8 wena candidates ba presidency 9 buli omu alinako babiri yes abantu bameka olumu bantu almost nga 5 ku polling station eri wano kitundu because polling station eri katundu now katuwongamba nti ne crowd nayo gireete kiki ekyosuubiraawo wayinza obaawo kambeera y'akavuyo n'akavuyo n'akalulu tojja kutegeera ani yafunye kamu ani yafunye 10 okay so nga bagamba nti okuba kalulu at least vaawo zino tuli mu smart elections kubanga kati ofunye abantu abakuuma akaluluko okay simanye enkuuma endala ojja kugikonja simanye embala yo gyoyagala kubalamu kubanga abakabala bawe bali awo okay mpozi bwonangamba nti nze sijja kubeera waawo munzikiriza banaakalondera awo babe nga babasigala waawo okay so olina okubeera kiriya ate nubwonaabeera kiriya olina kuyitira mu mateeka okay kubanga kati nze naawe twagala mirembe akalulu kanaku 15 katwala olunaku lumu tunsukako kawedde okay naye ensi yaffe erina kusigala nga ndamu tulina okusigaza obulamu kubanga olunaku lumu tetusobola kwonoona obulamu bwa buli omu ekyo nze kyendaba kyekituufu ekiriwo okay kubanga kati tubaddewo emyaka 5 nga tuli bulungi kati akalulu k'olunaku lumu katwala obulamu bwa buli omu kyoyagala nti nedda okay so n'olwekyo tukunga abantu tubagamba nti ku lw'obulungi bw'Abannayuganda ku lw'obulungi bwa buli omu nze mu kulowooza kwange twandukubya akalulu ne tulekera agents baba candidates ne basigala ku polling stations kubanga omulimu gwaffe gwa kukuba kalulu tugende tuleke ekitundu bakiwere ekiramu ekiriku ba agents ba buli omu babala akalulu then batulangirira ekivuddemu
Okay, Major era nga tuli mu theme y'ekisanja kino ekya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekya Protect the Gains. Ebisanja tubiwuliddeko, hakuna mchezo, kakati tuli mu theme ene ya Protect the Gains. Era nga tuli mu kisanja kyekimu kyetwolekera mu kalulu nga tubuzayo ennaku ntono nnyo. Twafunye amawulire nti internet egenda kubeera down okumala ennaku eziwera. Abantu abamu nga twetegedde gwe naddala ali mu ghetto, you know how we survive naddala ku nsonga zino eza internet. Tosanze mu kusomoozebwa eyo gy'oyitira mu ghetto abavubuka nga muli ku line emu nabo bakitegedde bulungi ekintu ekyo. Naye kati nga tugenda ku line emu nabo waliwo kyenjagala ontegeezeemu katono. Ani yakugambye nti internet egenda kuvaako? Waliwo ebbaluwa wano gyendabye ebadde trendinga ekiro kyonna gyenfunyeeko wanengayi neŋŋamba ekirungi tingenda kwekyaliza ojja kugitutangaazamu katono tulabe obutuufu bwayo. Ebbaluwa eno ebbaluwa ani yagiwandiise? eva mu UCC. Gw'ogira ku signature yonna? Erina kubeerako omukono gwonna. Kitegeeza lwaki tugenda tubeera omanyi social media eno gye twagadde kwogererako mwena abatulaba etukoledde bingi ebirungi naye ate bwe tugikozesa bubi egenda kutwonoonera. Kubanga kyolimba ku social media buli omu akitwala nga kituufu. Kyova olaba era naffe tuba tulowooza nti kati nze mbadde manyi nti bwewa waliwo ene communication UCC evaayo neyita press conference omukulu Nyombi Tembo n'agyogerako. Naye bwongamba nti tugenda gendera ku bbaluwa etwala ekiro kitwala munaku tije tugendako shutdown biki eyo gye bagiyita propaganda. Ate propaganda enaku obudde obungi mbi kubanga eyonoona ate ekyusa mindset y'abantu. Abantu abalina abatagala propaganda tubabigoberera. Tebabigoberera bino. Ajja kugamba kandinde omwogezi w'ekibiina ekyo ekya UCC ekitongole kya UCC kyenayogerako. Kandinde omukulu Nyombi Tembo kyanaatubuulira kubanga kyova olaba such entities zibeera n'abakungu ate zibeera n'abagyogerera. Naye bwonna akwata n'empandiika ekintu kyange nekiteeka ku social media aze kwasita ombuuziza omukono ate nange newamma nenkuba nenga sirabako mukono. Kati awo nkugamba sijja kwogera ku nsonga zemanyi. Ekitegeeza naawe at the moment Major okyali n'essuubi gwe okyali mu nsi weeyagala internet. Kubanga nze ndaba kati ndina internet kuyange kati simanyi gwe ogamba nti bagenda kushatinga internet oba saawa mmeka? Ogamba leero enkya n'enkya so kitegeeza ndowooza tuve mu byolwali tukunga Bannayuganda bagende bakubire omukulembeze w'eggwanga Kalulu. Kale awo wennyini era Major mu nsonga z'akalulu manyi ebibuuzo bibadde bingi akalulu kano fayini oli abuuza Major lwaki oli nnyo mu kalulu kubanga abamu tulowooza gati Major akalulu yandibadde atakali mu Taraga side yandibadde Taraga side ndeeza yabyo ebibuuzo byebatubuuza Major alaga ate side Major ate yasabira muzeeyi President Museveni akalulu ekintu kino Major kiri kitya? Okulaga side nsobola otalaga side naye wambuuzizza nakugambye nti nkolerawo. Okolera mu State House emirimu emitongole gya President gyaba akutumyeko n'ebirala. Tewandiraze side naye olw'emirimu gye bakutuma. Kati kyolina okutegeera nti waliwo enfunda n'enfunda zotagenda mu nnyo naye ate bw'ogenda kulaba n'akalulu
nze sikuba rwale sinoonya akalulu biki tugenda ku programu z'omukulembeze w'eggwanga zatuteereddeko kati abangi bw'oba olaba nga programu z'omukulembeze w'eggwanga zataddeko abangi bagamba oli mu kunoonya akalulu naye ndakukyo sense tetunoonya akalulu naye tukola programu z'omukulembeze w'eggwanga zakoze eki tumyoba zataddewo because his fountain of honor is command in chief he directs the way he wants so waba ataddeko project nakuweereza task y'okukola tosobola kugamba nedda saagala kugikola kubanga bagenda kuŋŋama nti noonya kalulu kubanga kati bw'oba oli ku issue ya ghettos attaching kati you are looking at the kalulu only naye oyerabidde nti ghettos ezo zaali zibakuba nnyo zibabba nnyo obumenyi w'amateeka buli awo naye ekyo tokitunulira okukibuuzaako otunuulidde akalulu kubanga kati obudde bwa kalulu tunulira mwali mutambula wano mu street emotoka nga muzivuga nga mutadebera uli waggulu olowooza abaana bagenda Bulaaya abaana we bali naye omukulembeze w'eggwanga yagezaako okubatereeza n'abalage essuubi n'abateerako structures ekintu ekitaaliwo mwandisoose ku ekyo nomusima ku ekyo nga temulaba kutunula nnyo akalulu Meja era tukulabye nnyo nze nkulabidde nnyo mu ghetto ekibuuzo ghetto tuli nnyo mu ze Kampala ba Uganda yonna tugiyimba kubanze ndi Wesemba Bule naffe sio tulinayo ghetto terina ghetto terinayo bakabaya Semba Bule matete naye matete terina matete ina gibayita youth big population of youth naye terina ghettos ziri mu Greater Kampala oba just the cities Masaka Hoima Arua Mbale Hoima Jinja Busia yes I saw Mbalala Guru Matete terina ghetto olwo kati yao Matete terina manyine mubende nakole mubende terina ghetto olwo kati wange tulinayo ghetto awo beddusiza gonja okwayiwe mubenda eyo bagiyita the youth abavubuka abatalina mirimu naye bumwandiro organizinze bulungi nemateekawo projects nebakola tufulumyemukko muno kati tuvuddeko ku level ya ghetto netugendako mu abo abavubuka ofulumyemukko I think with time oba omubudde obugenda mu maaso ja kusinziira mukulembeze w'eggwanga engeri gy'anaakikwatamu naye kyemanyi omukulembeze w'eggwanga ateekako PDM program eri mu kukwata buli muntu wa bulijjo bw'oba otambula mu bitundu ebyo byonna olaba nga erina weekutte emukutteko kitegeeza wanagyongeramu engeri gy'agenda kugyongeramu essente abavubuka bonna agenda kubakwatako. So what are some of achievements mu kiseera kino as you are protecting the gains of President Museveni nkakasanga your department naye ina kubeera zimu ku ezo gains, so what are some of the gains gwe ku side yo naddala mu ghetto President Museveni zetuloza zalina okukuuma mu myaka gino? So of course zo ziri well known. Security oba obutebenkevu mu ggwanga lino buli wamu tulina okubukuuma ffena nga bannayuganda kubanga bwonna bukwata bwoti nga noteekako kulagajjala bwe bunaagenda tujja kubufuna. So we have to protect the security and peace. Ekyokubiri, Ugandan's economy yaffe egenzeeko wagguluko, so tulina okugikuuma ate tugyongereko. Nga tuli mu kugyongerako kitegeeza nti n'abaana ba ghetto baba beorganizinze ng'ekati batandise kwekolako, kitegeeza nabo bagenda kusigala nga bakola ki, bayingira mu money economy. Ekirala nti mu ghetto waliyo challenge ya housing, naye kati bwe tunaaba nga tugenda mu maaso issue ya housing accommodation naye egenda kubeera ki, kubeera solved. Ugandans ghetto zirina talent in all sectors nungi, kati eyo target
ndowooza mu protecting what we have we need also to promote it more. Okay. Nga tutumbaumba nga ghetto boyogera ku ghetto oyinza obutaawukana na myala ekigambo ghetto bwe kinzijira kyokka ate mu kiseera kyekimu emyala ab'obutonde n'entobazi mwebaga nti tuli mubasendawo. Programu ki eri awo wakati wa zino ghettos muba convincinze muti okutegeera nti wano we muli wakyamu era ne batubalabyeko nga basikagana bitogi n'ab'obutonde bw'ensi. Kati omanyi waliwo ekintu kyotasobola kukyusa enkulakulana togigaana ne mbadde ndaba neyo mu cities bwe zitandise giwaire oyita trading center kati efuuse ki efuuse town kati ojja kusanga n'ettaka lya taatawo bwe luli lero mu kanso toyagala kusenguka naye bajja kulugula balusalaasale puloti olutundu ogende ogula awalala. Kati waliwo ebintu byotasobola kweyawulako. Enkulaakulana ekugoba mpola mpola naye mu kugoba eba ekuwadde woonaatandikira kubeera. Ndowooza bw'oba odevelopinga omwala oba n'odevelopinga eghetto abali awo bafuna ssente ne bagola ki awalungi kitegeeza obulamu bwabwe bukola ki bukyuka. So development nungi tulina okugyembulesinga ate tulina okugyaniriza kubanga wejjira etuweerezawo okubeera awalungi. Abavubuka bano abasinga yadde fine mubafuddeko nnyo naye ojja ne weesanga ng'ezimu ku nsonga lwaki mubasanze mu ghetto repercussions ezo ezabaleetera okubeera awo nga bo bennyini the main cause. Kugeza oli ettaka yalitunda n'agula booda n'awunzika ng'obulamu bumutabuseeko nadda n'abeera depressed kakana ng'ayonoonekedde awo mu bulamu obwo obw'ekigeto. Mulowoozezza nnyo ku taproot guno omulandira oba gwe ogulowoozezaako ekinyusi ekituleetera okuba nga ghetto zeeyongera n'obumenyi bw'amateeka babadde bweyongera? Kati of course ensonga za ghetto nyingi naye waliwo ensonga zosooka kuteekako essira. Ezisookerwako olina okulaba nti obatereeza teekako obukulembeze nobateerako structures n'obalaga ekkubo ettuufu. Ekyokubiri n'obanoonyeza engeri gye banaafunamu enyingiza gye banaafunamu ssente. Ekyokusatu oba ekyokuna n'ogezaako okubalaga nti kubanga bangi babeera mu drugs n'ogezaako okuteekako engeri gye banaava mu bintu ebyo ebisoomoozebwa. Kati taproot gy'ogendako eyo gy'oba osembyayo kubanga tojja genda ku taproot ate nga tonatereeza bulungi matabi biki omuti gwo tonajjako matabi gano guyinza okugwa olumu ne gwonooneramu n'ebirala. So eyo kubanga kati bw'oyanguwako speed ojja kwonoona. So n'olwekyo nsaba nti abaana ba ghetto babeere bagumiikiriza tu omukulembeze w'eggwanga emyaka 5 eno ajja kubateerako puroguramu ajja kulaba ekikulu kiri nti enkulaakulana mufunye mutya akasente akabayingira mu nsawo kuba abo baavu. Kati bwe banaafuna akasente akabagenda mu nsawo ne bakola ne bafuna ebyokukola ne beekozesa ne bafuna akasente bo kabagenda kufuna gye banaabeere. Ezo ghetto zijja kuba nga onoonyayo omuntu nga tomulaba. Ndowooza kati President Museveni bali kwegamba ku luno bukyanga okwata mu ghetto bamwagala okufaako bufu. Okumwagala bamwagala kubanga tebalabangako muntu yali avuddeyo n'abateekerako puroguramu naye wakisanga ndowooza kyavunda. So muzeeyi yakavaayo bagamba muzeeyi yakavaayo n'ajja n'abatuukirira. Wajjiramu kyali kyavunda otobye nakyo ye ndowooza omuntu asibye kutoba nakyo y'omukulembeze w'eggwanga ng'ayambibwako ffe tumuyamba naye yasinze okutoba nakyo
Okay. Kubanga omukulembeze w'eggwanga atadde ku programs nyingi. Simanyi ategeera atya nti bano abaana kirabika programs za gavumenti tezibatuukako. Agamba kangezeeko ngenda b'engeri gye mbakwatamu. Mubookyayo ne ku nkalu. Enkalu manyi ffe tulina olulimi olwaffe eno mu byaffe bye tubeeramu. Okwokyamu enkalu nkitegeera bulungi. Naye enkalu n'obuuzinya kyayo zibeera za lunaku. Ziggwawo. Okay. Naye ze z'okukola z'ennungi. Kubanga kati gwe njagala kugamba muganda wange ssente gy'otudde wano n'okolera. Ogenda kugispending osooka n'ogirowoozaako. N'omanya ngeri gya. N'ogamba naye enkya bagenda kugimbanja ate terina kyekoze. Kati awo bajja zitubanja era baatandika dde zitubanja. Owaki buli bwe kintu. Kati ate zino tuzikoze tutya kubanga zirina okuzaala endala. Yes. Ezo zikuyigiriza okukola. Naye zino ez'okwokyayo. Okwokyayo n'otambula. Aye ate zino ezizza obuzzi bwakanzigaayi. Okay. Ompadde neyanziza. Naye ate jjukira nti zino zibakuwadde okukozesa olina okuzikozesa kubanga enkyo zizaayo n'omulala kuzikozesa. N'owa abantu 100 bwe batwala ne bakozesa oba omanyi nti 10 bazitutte bagenda okuzikozesa ate bazize. Okay. N'abalala kati kikuweereza ekifaananyi ekituufu nti ono azikozesezza n'azizza kaguba omwaka mulamba. Alina okufuna endala kubanga oyo aba takyaddayo. Kati aba atandise okukola. Okay. Kati njagala nti ffenna naawe kooli mujje mutukwasizeewo kubanga society yakwegatta. Tekibeera kya genodamulira Meja Kuteesa. Ate Meja ompisanga mu ghetto abaana abasinga bakaveeruzira abo era boonontwalayo ompisanga mubisanga nti tutambuddemu naye musimmee owatingisha vibes ku KBS. Yes. Bajjaga nti Meja okoze eki oyo omusajja atambuliza obusibu era ompisangayo obwolu. Yes. Nja kutwala nsabidde kumpewo. Nja kutwala ate obakyalire mpola njugintalatingemu nabo kubanga abaana bangi. Okay. Abavudde mu komera bagamba twagala kuddayo. Yes. Bagamba twagala kubeera mu bintu ebimenya amateeka. Yes. Which is very good. Okay. Anze jja kuyitayo kulumu ulabe essanyu. Nze okwekanga nti omusajja kituufu bibadde bumwogerako bituufu. Meja agatuwumbawumba kino kiri out of abantu bambuza babadde babituufu Meja mufumbo. Kati omanyi kano kama kaffe bonna nga abaana bamese batandika dda ffe nekome tuba tuziraba. Baana Meja ayimiridde banne Meja ayimiridde yenga ayoka tukibaddiremuwa. Nze ndi mufumbo. Okay. Na family. Okay. Naye ebyaffe bya private. Naye nga bategeere wooli wendi omufumbo ndi na family. So okay. Bakkakkana emitima. Kale ebigambo 2-3 ebisemba naddala mu kalulu akaliyonga ennaku z'omwezi 15. Ntwala okusiima kuno ku Abanayuganda mwenna abali mu kutulaba. Mwewale nnyo okutufolowinga n'okutulaba. Mwewale okulaba muganda wange Meya olwali yankyaziza naye mbasaba nti ennaku z'omwezi 15 mugende mukube akalulu. Eggwanga lyaffe Uganda lyetaaga emirembe, lyetaaga butebenkevu. Ate omusajja w'ekikofiira ye atufuze bulungi. Okay. Tulina okulaba nti tumuzza kubanga bw'ogenda kwetegereza history ya Uganda mpanvu ate yonna eyimiridde ku ye. So n'olwekyo tulina omukisa so tulina ogukozesa. Kale tetugenda kusukka wano olunaku lwaliro. Mbaagaliza okubeera obulungi mwenna ababaddeko abadde bagoberera
okuva lwe twatandise n'okutuusa wano. Mbadde ne Major Emma Kuteesa, omu ku basajja abeegulidde erinnya naddala ku nsonga za ghetto mu kisanja kino ekya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Remember ng'ennaku z'omwezi 15 tugenda tulonde, tubeere balungi bakakkamu, tukuume emirembe. Eggwanga Uganda si mawulire mabiti ge tuteekeddwa okutambuza, wabula n'ekirungi ekiri mu nsi yaffe. Fuba nnyo okulabika nga ate okimanyisa atakimanyi ti abaffe ne kino kirungi. Tugenda kikola tutya? Nga tulonda abakulembeze abalungi abo batukoledde ebirungi bye tusobola okuba nga twogerako. Mukama Katonda bankuumire. Bye bye. Yanziza. Amina muganda wange.